kintu kivundu teri muntu akkiriza kufiira mundu ekutta omuliro. Uganda saawa zino yakutte omuti. Omukulembeze w'eggwanga omulamba bw'avaayo n'avuma abamuwakanya oba abamuvuganya nti aba Robert Kyagulanyi Honorable basiru. Ndowooza naye bw'ali. Lumu yavaayo n'atugamba aliteekateeka akalulu nga COVID ono akyali mu ggwanga ne tutuuka mu gw'omukaaga mu gw'omusanvu nga COVID akyali mu ggwanga aliba mulalu. Kunze naye ali mulalu. Bino byonna mbyogera lw'abantu baffe abagenze batufaako. Njagala obbategeeza be mulabako be batono, be muwulirako be batono. Abantu baffe bafa. Nze ono si gwe mbadde nina okuziika olwaleero. Nina abafu bana naye ono ekindeese mulinako akakwate kanene ne nga no nina okugenda ebuwenda. Kyembagamba tuleke kwekwasa nnyo COVID. Kituufu COVID gyali era mwambale masks, sanitize netufeeyo nnyo ne ku birala. Abantu bangi bafa enjala, bangi tebakyafuna bujjanjabi bumala. Genda emulago wano olabe, olabe. Omuvubuka omu yayimba naga kyokka ensi nga tulina omukulembeze alumirirwa abantu bakulembera alina obbakolerera n'amanya abantu bange ngwa taata ewaka abaana bange banaalya ki, alwadde mujjanjaba ntya, bw'anaaba wali bw'ati anaabeera atya. Musajja waffe ono atulumirirwa ate n'olumu mbeewuunya mu abamu. Yatwegaana dda, yatugamba I'm not a servant to anyone. I'm a servant to kati abamu bakyagamba agiwadde omuki mugira mugiwa. Muyabeegaana edda. Bino byonna lwaki mbyogera? Lwa bulumi obw'abantu baffe abagenda abatandikoze eki abatandigenze. Mu byalo eno gye mbeera bangi bafa na njala. Bw'ogenda okubaako ne byogula genda emulago wano namugjeeyo. Mu kumugjayo bampadde olukalala oluliko olukalala lw'eddagala lw'olina okukola ki? Abadde mu ddwaliro lyaki? Lya gavumenti. Gavumenti z'ebweru zaatuwa ssente. Ebyo byonna byandibadde mu ssente ezo. Akwatiddwa COVID atwaliddwa mu ddwaliro, gavumenti erina okumukola ki? Twala omuntu wo n'eddagala lino lyoba omukola ki? Omwavu wakufa. Ekisinga okunnuma abaavu mwe musinga okukiikiza ne Museveni. Talina bwe kali kajjudde ebifaananyi by'omusajja n'otunuulira talina bw'ali agenda awoza kyekyo yatuwa obutulo twebaka. Webaka ki? Bakadde bange, baganda bange, mutegeere nti akadde ke tuli mu kazibu kakwebeereramu. Kitaawe bwe walaba takyakuwa kyalina kukuwa, gwe ng'omwana otandika kweyiya na kwetakulira. Kaakati tulina ow'emyaka gyaffe atutegeera, ayise mu kubonaabona, najja n'alaba embeera bw'eri, kati akikuttemu Kyagulanyi tumuwe. Ajja tutegeera, ajja tubeeramu. Tuve mu bantu abatatutegeera. Bino byonna tubyogera si ku kya wansi, si ku kya gavumenti, naye services zaffe ze twandisuubidde muntu alina tulabirira tezivaayo. Bakadde baffe abo mubalaba. Bataata
baganda baffe banyinaffe netabwe bali buki mubalawerawo bambi emimwa gyasibwa ffe tulina oboogerera tubulwayo wiiki meka kakati akaluluko kogenda okusuula nga 14 mpozi nalo baleke kulutuukiriza genda ng'omanyi kotiikinga ate totiikinga na masanyu mpola mpola tokayisa mu bokisi muli wakati ti gwomanyi